mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Amanya nze Segawa Mulishidi. Bagala nnyo najje musinziro okubanga amugoberera. Anateera ndi waneno mu office enkulu ya president w'abankuba kye. Waliwo abantu abamu abagamba nti oli president w'abakadaama bokka. Bankuba kye tubakulembe. Basinzira ku ground ziki. Bo bagamba mu sente zibalina tozirina. Lwaki obakulembera? Anti kati ate ke bagenda okutegeera nina empapula ze nasindise ku internal affair. Buli passport yefuluma. Kabeereko wansi wali. Baani abasiimye bakongera ekisanja ndaba weewaana. Ekifaananyi kyange kibeereko wansi buli akwata passport ya Uganda. Ebizibu oba agenza atya baba wanyiga mbonyezi na bbaawo gwe n'osalawo obusungu obutwale mu Bawarabu oba Bulaaya. Goba wayitamu otya. Oba osayiniza nda mu kitabo kyange nzaaba mukulembezeewo. Kale yita ku namba eri awo wansi ogenda kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma n'abaami amanyi gagenda gakendeera. President ndaba ogejjera ku amanyi tegakendeere. Ndende bantu tulina obuzibu ffe abagagga. Olowooza container zo zayingirira nange ogenda kunjokye ogenda kumpaayo doozi. Ate kati kubuulira olowooza container zayingidde ate ng'atolina kutereeza nange. Anti amaka gaba gafa. Ate kubuulira ffe tulina obuzibu ng'abagagga. Ffe tetuweefuna okugula nnyo buddaawo olowooza nnyo nti ffe tulina bye tusanyusaamu abakyala bingi. Ayagala kamotoka okamuwa. Ayagala kasente okamuwa. Gadiruka ekizita n'enkumbi kiki. Waliwo abagamba nti mwe abasinza okukuza abaana b'ababoda abatakisi nga baba bazaaliranga mu tumanyi. Ati kyekyo kye ngamba bagagga bannange. Naye kituufu kyenye abakazi batuleseewo nnyo. Era ogenda kuleka ompaddeeyo nyongereko kubanga. Ku bugagga nyongereko emmombo eri egirigasi. Kati president omuntu yandiyagadde okumanya afunya atya era osobola muyambamu ki. So ndi wano okulaba nti nyamba abo abalina ebizibu ebweru. Ekyo njagala tukimanye nti bw'oba ofunye ebizibu ebweru otudduukirira tukuyambeko. Gamba famire yenkubireko ku 075-798-60-69 ejja kuba etufuna butereevu. Enamba eyo teri ku WhatsApp. Tebakubba obuyambi bwaffe bwa bwereere. Oyagala guidance mu mirimu olina omwana wo alina ebizibu ebweru tukubireko tuyingire mu nsonga zo. Kizibu nnyo okusanga kampani nekozesa enamba yemu guno omwaka n'ogujja ndaba eyo esembyawo 69 ate nzagikwata ate mufere nze wendi akyusakyusa abamufere baba bafere naawe kampani bwe bamala okubba ku eno nga bateekako endala eyange yeeyo okuva myaka gyonna. One challenges zenfuna nti aba WhatsApp bo bagisalako olwa traffic. Ne bw'ogikubako esigala eyitamu ate ze namba zokka ze tukozesa ogyekwatira nze mwennyini era bw'oba okubye nze gw'oba ofunye butereevu. Si bineno byakukubira nti president ng'obulungi bukuluma. Nkubira for business olina bizibu. Mu mbeera y'emu munno obulungi gwe buluma Derrick wa Red kikirwa kiyasalako eno kikyoyita obulungi musajja mulungi. Kandi nze nsanga nnyo obuzibu mu mmwe bannamawulire. Omulenzi obwavu bumuluma gw'ogamba obulungi bumuluma. Omuntu ali Bungereza bwavu bulumye bannayuganda esayidi yaabo. Koli nfuna obulungi nga tetuli mu kamera ndi kunnyonnyola. Kati kale kankubuuze gw'olowooza omuvubuka oyo atuuse emyaka egimulemye enviiri. Oli asiba enviiri mu Uganda asiba enviiri e Dubai azisalireko e Bungereza. Omuntu akula logically teriyo kukula. Ebyenfuna bisobola okukusala ku buli kimu kyonna. Buli omu yenna yandibadde yeejalabya. Teriyo gwe bajja kukugamba nti tayagala kwejalabya batayagala bintu birungi mu nsi naye mutako. Waliwo ababa baagala okwerebrandinga. Kuki? Twalabe wizo naye yakikyusizza. Va ku ekyo. Gw'omuntu obeera ne Uganda enviiri we tulabira omuntu asibye enviiri ng'omuyaayo. Obeere nazo. Bw'ogenda e Bungereza ze bazisuusuuta ne gye bawaana abalasito zisaleko. Ayagala kukyusa bulamu. Nedda kankubuulire kino. Buli lw'olirabanga omuvubuka nga tomanyi mulimu gwakola abeera nnyo available for video shootings zatafunamu
on record TikTok tesasula naye ina ba sponsor ngani baberanga sibamuduka no value akola mulimu ki owo omuntu sponsorship nga tumanyi kyakola bwe bamuleeta enchanti muyekero ddawo yayekerera Bungereza ku TikTok ani kubulira even the sponsors value ani gwe tukolagana naye bana abantu babalaba ne babagoberera naye dala baba valuinga baba samwe ekitiibwa kwa tuyinza kuŋŋamba muntu for videos abeera available netayinza kulaga wayoleza kintu kyonna Bungereza tugimanyiza land of opportunities ne lwaki tosobola twinspiringa na kikyokolayo kati basabonsa basinziire kuki tayagala kweraga ati kweraga lwaki alaga ebirala oyo mulinzi asobola n'okulaga pulege yaguze aleme kulaga mulimu gwakola gumubeezaawo ani nkubuulira abavubuka bano balemereddwa okukola balemereddwa okuyigiriza emikono gyabwe okukola ebiseera bingi ne baba available for TikTok ne babeeraawo baagala okulaga obulamu gye batannatuuka Ebungereza bakolera mu ssaawa emu bbiri oba ennyusi ng'ofunye pawundi zo nga nkaaga nze njirina enamba ye abali Ebungereza era ababa busy I always call ku video lwaki buli kaseera akwata lwaki buli kaseera akwata njijjako nyumya naye ki nina bizinesi n'atalina mulimu one abakubuka balemeddwa okukola nkugambye obwavu bwe busubukako omuntu okulabika obubi bw'otunuulira olwaleero bwentunula ne bwe nali ntunula emabega kitegeeza distance eyaliwo ye ssente ze nnina olwaleero ne ze nalina emabega kitegedde obulungi tebukula na muntu obulungi nyingiza kati omuvubuka agenze mu UK enviiri omuntu okubeera n'enviiri gye kitakolera nnyo mawano yalwanagana nazo e Uganda n'alwanagana nazo mu Buwarabu azisaliddeko Bungereza kuba wano Uganda twali tumanyi kyakola ne Dubai naye kati UK akola ki obwombe lw'obwavu lusobola okukusalako buli kimu kyonna mu bulamu bwo kabe baŋŋanda zo ne bakuvaako n'abaana bo bennyini ne batuuka okugamba olwo omusajja aleka si atuzaala n'otuuka n'okubayita ne bagaana okuweereza mutaka ono nkubuulira ekintu ekyo bw'otunuulira okuva lwe navaayo okugamba abaana abo nti munoonye ebyokukola ne batawuliriza kigambo kyange kuba okugenda e Bungereza yali adivaizi yange mwekwate ku bayimbi okusitula ensawo zimenyaamu ne mubasitulireko emigugu mugende nabo temudda ate nga naye na fani base yate bamulabe ng'asitula nsawo anti nkubuulira abantu bafunye bunnambazi ku TikTok ne bolowooza nti bakitalo nnyo tewaliwo kya kitalo kyovala banze Calvin Kayanja onzabye emyaka gyonna naye osobola okunsanga nekolera emirimu gyange nti bisaidi TikTok mbeerayo ne gyenkolera ne mu nnimiro mbeerayo nze sina we sitakuweera ka vidiyo mbeerayo kandi tujja tusanga abavubuka bano yalowooza nambazi nga tazijja mu makulu n'abeerawo n'asanyalalira mu bulamu bw'atali ate ye problem gye tugenda okufuna olwaleero otunuulira omuvubuka eyali agenda mu maaso ng'agenda atemebwako buli kimu kyonna ekyobulamu obwo mukazi ye yasooka omulekawo omukazi tomulabanga ng'akute n'awaddi zero gibiti okitegedde olwo yayingidde ebisiyaga ekyo tukyogera alaali kozi tolina bw'oyinza kuŋŋamba omuntu olina ne boyfriend wo naawe osobola okuwagira ekyomukazi ku mukazi kali president ono alina kuzzaawo omuntu mulala baddemu bakole video zaabwe za TikTok atutumukakola tasobola busobozi mukazi talina ssente yagaana okukola omukazi yamulemerera omulimu enviiri zimulemeredde gwe tunuulira n'engoye zennyini z'ayamba president n'abantu bangi nnyo tebalina nviiri ku mutwe nkubuulira kino omanyi bano obalaba abavubuka toyinza kulemwa mukazi n'obeera nawo osula kati waliwo eyamubudamya eyamuganye wayi tojja kumponyerera nviiri olaba nezashapo zituuze jako amaviiri go nange nzikuggisaako nze abavubuka mbadde nabo omuvubuka bw'aba tayagala kukola bw'aba tomulabangako ku mulimu ng'akola bino bisuubire okuwunya kuba ne pule yennyini gy'ayambala munda talina sente zizikyusa kugula ndala
ajja kwambala emu oluusi afunyemu amaanyi agajjooza oluusi tafunye enviiri zigenda kumulemerera ku mutwe kubanga enviiri dreadlocks okubeera ku mutwe zirya wano baazikubirangamu amagi naye yagenda okutuuka yali yamanyira okuzikubiramu amagi wano eryeyuka erya bbeeyi amagi bagateekamu ku ntandikwa nga tezinnakula basibaza amagi waliwo dreadlocks ez'amagi zitategerekeka basibaza amagi naye waliwo n'omuntu obulwadde bwayinza olwala bamwadvisinga okusalako envi oyo talina kirwadde alina eki kyabwavu agenda kweremerera ebungereza oyo omwana ajja kumulaba nga awumudde ku nnyindo president bantu bangi nnyo bozookonjera ne bagenda mu maaso watandika omukonjera ng'ali Dubai najja Uganda n'ogamba agenda lemererwa kati wuyo agenda mu maaso asikugambako nti agenda kulemererwa one kikyoyita okumukonjera kubanga ogamba mwavu buli kimu kyenjogera kati akola wa kikyalina gwe mwetegereze omuntu bw'aba empale gyakoleddemu vidiyo toyinza kugimusangamu ng'agyambadde ate ziba zizolwo bw'omusajja omukulu oli myaka emeka okyewola n'empale nti kankoleremu vidiyo nga lwaki sikonjera abaana bona bonna abavudde Dubai Saudi wa ola abayingira Bungereza ati nkubuulira kulekawo ng'olaba bakolayo ki mu Bungereza bangi bagenze Bungereza nga balowooza lyeggulu ly'okunsi ate ne bemaliriza nga tebalina kye balina kuba bw'ogenda e Bungereza omuntu gwe twali tumanyi nti osobola n'okupoota n'otuuka e Bungereza n'obeera ngalo bunani kikyozaako nga lwaki tebapoota nkubuulira balonda amagi n'ekibatu ne kituuka okubutuka gwe Abangereza baagala amagi gaabwe n'enkoko zaabwe olina n'ogiweeweetanga enaabiika ate ziba mu bukeegi zitirayini era bamanya nti eno yeetannavaamu ggi why that chicken not having eggi ogenda naye abayiga obulungi oluzungu ne bafuna ettutumu bamaanyi ate bainspirinze abantu bangi nnyo lwaki obakakkanya bainspirinzani nze yandigambye nti bainspirinze kuki notusobola okuba following nga tuseka naye tekirina kye tuwongerako kozi mbuulira bakola mirimu ki ekyomulimu kikulu nnyo kubanga besides following tolina kyogifunamu ate ekyokubiri basaponsa baabwe bonna baba badduka ate bakola ki president mu mbeera bwetyo ndabira ddala ng'obuzibu obulina n'abantu abali e Bungereza sirina buzibu na muntu ali Bungereza mikwano gyange mingi era oluusi be bampa information yeno ne baŋŋamba nti kati kino kiri bwekiti na bwekiti ne bwekiti era omuntu bw'atambula bw'ati ne bw'ati abeera kigamba okitegeere bano abaana nabagamba nti bwe mutuuka e Bungereza weekwekamu ne bwe giba myaka emeka ena nga yeekosa obutaba